nga oli kubona bambi mbera ya isano kudigida kujaguza mudisi yeiganga ngona kulwalero banantamegwa mukutegeka ebivulo eby'abaana abato abakasinze mu ibanga yona yona abajingo Bells Carnival bali mu kibuga eky'iganga era nga amasomero mangi bambi getabye mu bikuduko bino. Abajingo Bells Carnival bamaze ibanga nga bakola entereka dino era nga amasomero gabawa abaana kuba bibakola bambi tubalimba era nga nona kulwalero amasomero mangi bambi geide wano ku Ntinda Valley Hotel gagade hotel yamani mu kibuga ky'iganga eba walugogo era nga balese abaana ngotwere kubambi amasomero agalese abaana eriyo n'abazaire kinomu bona balese abaana beide beyagaleko babulanga nkali kweyongerayo kuba kubira kiri wano nakubalaga kuisano nino kubaidukiza nti ekivulu kyange ekya Yolisigere Yazid Music Show nga celebrating emyaka 15 bambi yemaze ngampereza mukisabwe kyamawulire entekadi kaja mu maiso timu erabira nga 14 ogw'omwenda the second week of September tuli kujja kuba ku Soview hotel ya Soview mu kibuga ky'iganga Yolisigere Yazid nganjaguza emyaka 15 gyemaze mawulire so mikwano jange musobola okumpagira Yolisigere kayimwe mwagula ku ticket mugule ku ticket ndidi abantu mujja kusobola kubaawo asobola kuwagira just asobola kugula ticket wawagira Yolisigere Yazid ng'osima byakoze ticket yasokerwa ku mitwalo 3 then eriyo VIP emitwalo 20 then ni table 1 million. Gwewenna alina ebizibu by'ekinansi ebikusumbuwa otambuddeko biganye Aji Kigundu omusomi w'edduwa yagenda okuwonya. Aji Kigundu asangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku Katosi Road mukubire ku namba y'essimu 0708 06 23 21.
ndi mu kibuga eky'Iganga nga tuli ku bikudduko bya Jingle Bells Carnival era nga bano abaana abasomi bangi bambi baidde bano nga bali kwenyigira mu mirimu egy'enjawulo. Ebikudduko bino bya Jingle Bells Carnival bitandise ku nkyo era nga tubaine ku bus n'amamotoka bambi nga galeeta abaana wano ku hoteri ya Ntinda Valley mu bitundu eby'era Lugogo Eiganga era nga tubakomye kuno n'abantu kino omubula tubaboine ku bambi nga bona baleeta abaana baibwe era nga ekisinze kwewunisanga abaana n'okubo n'ebintu bibayagaine nga munda eno nga face painting ng'omwana yeno okwingira basooka kumuniriza kumudecoratinga kumutereza ka face bamutaawo akamuli bamutaawo akawaigolo nga kyoyina kibakutaawo. Just for how much for that team? 1,000. All of them guys. Gakyoyenda kyabakutaawo ebintu bingi ebiri eno era tubwene nga abaana nga batandise okwenigira mu bintu eby'endawulo nga bouncing castles bali kuja babuukira ku bintu eriyo circus abaana bali kwevuga then ebigadi abaana bali kwewuba abaana bali kwesuba ebintu bingi nga waidi nti aba Jingle Bells Carnival bambi tibalimba baleeta ebintu eby'endawulo tubwene nga abaana babatairewo ice cream abaana nga bali kukumbanga ice cream abaana abandi tubwene nga beterenga baluuni ku mutwe ariyo banaabo balinga n'obuntu bali kufuwanga nga budwira bambi bwabasanusa ebya Jingle Bells Carnival nga wembakobye mwana bakafulu mu kutegeka ebivulo eby'abaana abato era munda eno byetuba mu bisaawe bamekashuwa nti bataaye ebintu ebisanusa omwana omuto ebisanusa omwana oyo owuwo abeeye waka nga ababuwadi all the time kyova obona baide eno babasigasiga obuwaigolo babataye bato mu bubaluuni ku mitwe baba nga banumirwa. Mama,
era nga ekisire kuba kyamula n'okubona nti olunaku lwa leero bali kujja kubona ku baserebu baibwe bababeera bamaze ebbanga nga bawirabuwire ku DTV nga Amoto Mbalanguzi bambi ali kujja kubaawo ayemberemuku n'abaana eriyo Bikukuju mukwano gw'abaana abato Bikukuju Mwidi Bulungi TV personality of course yena aliwo eriyo n'omwana abe yakutyakanga eno ku social media naddala ku mukutu gwa TikTok bamweta Sebo Mwidi Bulungi yali akafa mu mbaga n'akakawala akataako yena Sebo aliwo yatuseera mu kizimbe era yena kujja kusanusaako ku bakyalibe so tuli wano ku Ntinda Valley Hotel ku bivulu bya Jingle Bells Carnival abaana bali kunumirwa nga wenkobe bali kwesuba bali kwewuba abaana bali kukomba ice cream bali kufuwa ewiso bayini balloon dona bali kufuwa abandi besibya ku bali kwenigira mizana egyendawulo nga wenkobye nti aba Jingle Bells Carnival mu bivulu by'abaana bato batayo activities oba emizano egisanusa abaana yabanga asobola okuva eno okwira yeka ng'oba oliawo nga alina ekiyaka kyabwene nga n'obulamu oba oliawo bambi akyuseku ndi yasidi yosigira abakali kusubscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Never give up, never give up. God great. All the time, you got DJ. Mbere abana banakayimba akasendekere kuka DJ olibona abaana bali kwenigira mu activities edendawulo nga oli kubona wano bouncing castles abaana bali kubuuka abaana bali kunubuuka banumirwa eyo yona kigemye leka twogere ku kuna abaana basomye oba oliawo batukobere engeri bali kunumirwamu iwe osomerawa Goodman Nursery and Primary School. What's your name? My name is Nashin Shafiq. Hey, how is the carnival so far? I feel very interesting. Hey, oli kunumirwa? Onumirwa ki? Bouncing castle. Kiki ekintu ojira ku kusakasa? We are not yet. Ki? Okali kutukayo ba akasente to amazeeyo. We are not yet. Ojja kujja. Kemba kikosobola kutwemera muko. Which song can you sing for us? Anyone who can sing for us, you come. What's your name? My name is Namatov Aisha. Namatov, tell us the school. Goodman Nursery and Primary School. How is the carnival so far? Oli kunumirwa? Yes. Ki? Onumirwa kuki? Bouncing castle. Ojira ku bouncing castles? Yes. Watumira kuku? Yes. Togwire? Yes. Which song can you sing for us? Spimika. Yeah? Spimika. Gema microphone. Muleka omwana ono ayembe muku lingira omwami aya yemba. Spimika. Kina muku we. Kutekisisa spimika. Zakabadi akatalekeka. Ademfaya kati. Bali kola ku TV ngo likwemba otyo. Who else can sing for us? Nani asobola kutwemberako? Kalenda kagalo kala fatida kwemba. Which school is this? Good Mami Nursery. Good Mami. Nga mwefuza TV yaifwe. Osoma kya kumeka? P3. Daddy nani? Sanchi. Ashraf. Mubawa. Jinja. Mubajinja mwe bali kuida. Lwemba kiro osobola kutwembera muko. Lwemba ki? Muzabibu. Aya malokine muku omuzabibu. Tata yagulima tugunera kuchayi. Ne mama tukoli munyesa uberako. Wow, omuzabibu mbutata yagulima. Tata woni yali mu muzabibu. Kwera sizigia tukaja meso n'okwogera kuku n'abaana okuva amasomero ag'endawulo. Cameraman tambule mu kutonera ku kwa abaana. Aba Good Mami bali kutwefuga ino munange. Wow. Madam, isomero kirino? This is Iganga Victory. Mubawa. Buligo. Iganga Victory luyiwa buligo. In the central. Central. Abaana balese. I brought them. How is the carnival so far? It is okay. We are enjoying. What are you enjoying? The bouncing castles, the dancing. As a teacher, which activity have you so far engaged in or participated in? Bouncing castle. When our bouncing? No, only the children. Okay. Mbe nikuja kwenda kuna kumusomesa ngo likutumira ngo. Ate omusomesa obere kusakasa.
Not yet. Why? We have not yet reached. Iwe onevuga kwaze nga teacher? Yes. Kajako tukoli muzita ino. Ono yasomera ku Victoria? Also she learns. Ngoli munivu ki? Bambi, madam mukawe kwa ice cream. Ate ono ni wani? Mahadi. What's your name? Edina bana ba Victoria bali babona ku TV nga tibasobola kwogera. Madam. Mahadi. 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 Ovuira wa? Madam Mahadi ngoli munivu. Bana ba Victoria banange. Madam. Ni Victoria. Abana ba Victoria temusanuka. Kale tujye tuwaye ku kunibala abana tomana batukobere kuku bikuduko biri kutambula bitya biki bibali kunumirwa obo oliawo then tujye ku stage tubone performances z'abantu ndibona bikukuju yatusaira amoto baranguzi yatusaira n'omwana omutaasanu sasebo yena ndibona ali mu kizimbe. Bambi tukajja amaiso n'okulamusako ku kubaana batukobere kuku engeri bali kusanuka kuku oba oliawo n'ebintu ebiyaka beba balina mu Jingle Bells Carnival. Imwe musomerawa? Mukosa Memorial Junior School. Mukosa Memorial yaganibwawa? Ebujini. Osoma kyakumeka? P7. Amaina go? Ni Hari Ahmed Nakanwaji. Lwaki waidde mu Jingle Bells Carnival? To enjoy. What have you enjoyed so far? I've swum, I've gone there on the bouncing castles. But where the castles bouncing? Yes. What about you? Rashidi Mohammed. Rashidi Mohammed. Are you a Muslim? Yeah. Salamu alaikum. Salam. Which school? Mukosa Memorial. Why did you come to Jingle Bell Carnival? To adventure, to enjoy, like that, something like study purpose, like that. Which activities have you so far participated in? Bouncing. Did you jump? Yes. Oh, you fell on those things? No. No. Did you break your leg? No. How is the carnival so far? Fine. Onali kulumuka. Ate ono wawa. Doni mwana wa Doni kana ka Doni. What's your name? Nanja Sharimasi. Wanji gama bulungi omwana ono wani? Nanja Sharimasi. Salima. Salima osoma kyakumeka? Sharini. You are Shalim? Oli soma kyakumeka? P1. Isomero ki? Don Prema Academy. Oli mu P1 ki? Oli mu orange oba oli mu ki? Blue. Oli mu blue. Ki nani akusiza bino ebitu ku maiso? Producer. Producer nga bikunumire. Webwera ku mundabirwamo. Ogira ku bouncing castles. Otumira muku eyo? Ogira watumaku? Bibaire bitya? Binuma? Oh bambi. Kale ate ono you come. Nenda bana ono wa Don. Wasoma kyakumeka? P3. P3. P3? Ni wani amaina go? Namkoya Rabiha. Which school? Don Prema Academy. So bichi byonumirwaku? Bouncing castle. Togira ku circus? Lwaki? Toyenze kujja. Otya toja kugwa. Bijja bulungi. Samelo kyerindi wano. Oh my God. Wow, tukali wano ku Ntinda Valley Hotel era nga ebikuduko bya Jingle Bells Carnival bambi webiri amasomero agenda wulo guide wano mangi era nga n'abaana abasomi bali kunumirwa. Ate iwo vulirewa? Villa mu downtown. Ovira wa? Mu downtown Nampilika. Ni mwa bageza abe Nampilika. Oje nani ni baba ba mama? Ndije ni uncle. Biri kujja bitya? Bulungi. Lingiro mwami ole? Ki kyokoze ku kumune kikusanwisa? Okuja ku bouncing castles. Okomye kwa ice cream? Anko mukenge yena kale bambi tukwendeza okusanuka bulungi joko eriyo kyoko batumira ku mami alieka. Mami oliotya ni kumisinga. Mami oliotya ata igosomerawa? Mega Horizon Junior School. Wetegereza omwami ole? Mega Horizon Junior School. Yagani bwa weryo? Kigulu.
Ndi kubabulango chigulu kulwe kaliro. Chi. Iganga. So, Jingle Bell Carnival elieta lukunumirwa. Bichi byokoze ku muno. Kwesuba. Ato omaze okwesuba. Kusakasi. Totire. Titire. Mbuwoba kusakasi eyo mbwe ntengereze ndi kugema. Mbe. Oh, abandi bakambobo na aberu mubitufu. Mbe. Laki batulimbanga. Wow, which school is this? Samano chirino. Mkose. Yeah? Mkose libawa. The other side. Where? Which side? What's your name? My name is Saleh Bahat. Whom have you come with? My teacher. Who is your class teacher? My class teacher is Teacher Asio Zerida. Na kusomesa takukuba kukaigo. Can beat me. Oh. Omaze okwesuba. No. Olile kwa ice cream? No. Aba mukose nga bakenge. Aha. Nani yakusize bino mu maiso? Nani yakoze akupainting se mu maiso? The other man. The other man, the one who painted you, but you're looking good. Okay, you can have fun, Kali bambi. Mwana wa mukose, aba mukose ndogenda bo banji. Nenda kutwogera kuna abana abeisomero ly'endawulo. Mujye mutomala wadolabe wakasoto jangu itawano kumuzindalo itawano pasia kama pasia itawano abamanyi lulimi ki ida wano oluzungu luganye oluganda nabo itawano itamuleka itawano jangu itawano yingirawo muwenjira abitewo bas muwenjira
Akachipusika
Obadde otunyunyula ate ng'otususizza. Abantu bangu abafa Mobeto. Olikita abantu babafa Mobeto. Waliwo. Saliwo naye wanyumiza binyumiza. Kakati uli ababeeramu. Babeera kino edogo tolukulu. Nabaga zinose. Omwana kuliwa nasitulaba. Gwe tubeera tugaaba nga bamanyi muleeta obutungulu leeta ennyaanya. Balinga abajja kudooka omutwe okufa. Abakazi abafumba ku mikolo gye mulyeno. Naye nga lwaki mukola ebintu ebyo? Kakati anko. Nina. Towetuma buli kimu Katonda kye yakuwa kubanga Katonda kye yakuwa. Kirina omugaso amasomo kiri bantu bange. Anko. Towetuma Katonda kye yakuwa? Wafuuse pasita. Kasi tukuyita pasita sode comedian. Siri pasita. Ate byo. Justin Baganda Bugandi. Tubulire. Kakati. Kwetambula kwotolera mu kifo kimu. Akomboga supidi kale entambuddeko. Nabadde ng'odde emmotoka yange. Kati otambula nga nange etambula. Owa traffic nankuwa mukono. Wabadde okola ki? Ng'odde emmotoka yange. Nga bakuvuga gwakuga. Unayenza kuga nsaba okukotana amagulu agalinga enkono. Linda. Nakavuga. Nena batavuga. Asakolindako. Ababwere kutoka yeri wansi nawe ukobo. Obamudu atukoone nga bulinnya yeri wansi. Bulindalo. Bulindalo. Bayomba. Yogere kale yogere kakendo yogere. Akugenda bajja kumukuba mayiga gabesi. Bayomba. Babadde ovuga emmotoka ero n'obugere obw'ebikugu. Maani anko gaduno. Olunaku lwa leero abaana beeyaggaire. Endongo ebeere yakabi wano ku Ntinda View Hotel n'aba-Jingle Bells Carnival. Babwaine ba celeb baibwe Amoto Mbalanguzi tuva kubona omwana Sebo kyali waffe yena nga alikola komedi yasanwisa abaana abato bikukuju so bantu bangi. Omwami ono n'omu ku ba directors aba kintu kino aba-Jingle Bells Carnival era nga Aisano yoli kubona wano entegeke enungi bambi nali emabega wakyo so twenda tukobere kuku lwaki mukulu kyambadde tubulireko lwaki ekira esiro litese nnyo mu Busoga lwaki Jingle Bells Carnival ejja nnyo mu Busoga okusanyusa abantu baffe bajagalanye lwaki ekisookera ddala nange neewuunya bannaye Katonda byakola ekintu kino nga bwe nabannyonnyola nti kyatandikira mu Central mu Buganda nengenda nga nkitambuza naye abantu b'e Busoga kyembazuddemu munaye bantu balungi era abali eyo kyemulowooleza abantu b'e Busoga mwandibadde mujjako e Busoga ne mulaba enjawulo kubanga munaye e Busoga eno abazadde ekikwatagana n'okuwa omwana w'essanyu buli wakiwulira akyettanira ate naffe ebintu bye tukola munnange si bibi bintu birungi tufuba okusanyusa omwana ne tumuwa ekyo ekijja mu ekyo kyaba asuubira. Sofa bikyebeere mu Jingle Bells Carnival oba oliawo ebibeere nga tibya bulido. Mu Jingle Bells Carnival ekisookera ddala ekitufuula ab'enjawulo nti okusookera ddala tukulembeza Katonda. Ekirala amazima buli wookola amazima ne client wo yensonga lwaki mulaba nti buli mwaka mu bitundu bye tubaamu ennamba yeeyongera. Si lwakuba nti ffe tusinga amagezi oba okutegeka naye ebiseera ebisinga buli woosuubiza client wo nti ngenda kukolera kino ne bwe buba bufumbo nga muli mu bufumbo kyenyinza okugeregezaako nti bw'omuba mu bufumbo n'okola amazima mu bufumbo bujja kuwangaala naye buli wooteekateeka ekintu nga client omugamba kirala asanga kirala ebyo bye bireetera ebintu ebiseera ebisinga obutagenda mu maaso naye Jingle Bells Carnival nga bw'olabye tuba ne games ez'enjawulo tuba ne trampolines tuba ne saakasi ate nga saakasi zaffe ziri unique si ze zino eza bulijjo eziri common tuba ne bouncing castle
tuba ne games ez'enjawulo mpozi n'abayimbi era abasanyusa abaana kwegamba ekinyusi tukiteekera ddala ku muto. Okay. Wow, nga tumaliza twendo tukobereko ku briefly n'omuzeera ali eyo abeera akaali kutuusa kiseera kuleeta mwana we wano Mujingo Bells Carnival ategeere Carnival ng'eno okujaguza kuno kuyamba ki obulamu obw'abaana bino bye tukola ebibeera muno biyambako bitya ku bulamu bw'omwana oba okukula kw'omwana? Ekisookera ddala exposure. Waliyo abaana eyo nga beetya ng'omukuliza mu bulamu obw'omu alaba maama taata kojja ssenga naye buli mwana wajja mu bintu bino agetinga exposure. Ekirala buli omwana wa interactinga n'abalala okuyita mu mizannyo nga bwe mugirabye ebyokuzanyisa omwana n'abuuka mu bouncing castle n'awulira obulamu omwana n'agenda mu saakasi. Ekirala tubaamu n'emisomo. Jingo Bells Carnival tukikola nti kasavu kanyama si kuzannya kwokka, tubaamu n'emisomo gya sanitation and personal hygiene era tuba ne doctors ne basomesa abaana. Tegeeza omwana afuna knowledge ate n'ekirala mujjukire nti work without play omwana becoming a dull. So abazadde abali eyo mwenna abatannajjumbira kutwala baana ba mu bintu nga bino mbasaba mwongere, kubanga omwana okumuzimba obwongo si kusoma kwa mu kibiina kwokka. So twendo tukobere Busoga ogikubyekiriza ndibona kuluno naawo tikya numbers donka aye nga nsembula nebaire muno abazere basiimye abaana basanuika buli kintu kyona kyona. So ayira kuwa, what's the next step? What's your next destination? Where are we going after here? Wetuva wano tudda Mbale. Hey! Tudda Mbale era ab'Embale tujja yakubaawa tugenda kubeera ku Mbale SS grounds ennaku z'omwezi nga 3 August, that is next Saturday. N'ekirala ekintu kino twagala kukigaziya tukijje ku level ya Uganda tukitwaleko Africa wide. Hey! Kubanga olaba Uganda tukola ebintu bino ne bakkiriza. Kitegeeza bambi n'abantu babinzo babali eyo Botswana, Kenya, Ivory Coast, Nigeria nga balina ennyonta nga bandyetaaze IDN. Baana basanyuke kubanga ebintu bye tukola tetusooka kwetunulamu nga ffe, kubanga bizinesi abasinga basooka bo kwagala kusanyuka ate ne balyoka basanyusa client, naye ffe tusooka kusanyusa client naffe akatono ako ke tuba tufunyeeko ne tuba nga tusobola okusanyuka. Tweyanziza ogambye munaabe Rwanda kati esaawa yonna ogendayo. Rwanda Burundi. Rwanda Burundi. Okay. Sudani abalugwala nabo munaye bayinza obba bali eyo bamanyidde entalo. Yategekako ku ne mu Western eyo. Yonna tukuba Uganda tugitambudde, ebitundu ebisinga ebya Uganda tubituuseemu. Naye essanyu lino katulitwaleko ne Sudani tulabe embeera bw'enaatambula. Kale waawo ni mukulu kyambadde omu ku ba directors aba Jingo Bells Carnival abakola entegeka eno yonna ey'okubona nga bataawo ekivulu ekyokusanusa abaana abato. Abaana baida wano oba oli awo beerabira kuku n'ebizibu ebibatuuka ku nga bali waka, ebizibu ebibatuuka ku nga bali ku isomero. Mwidi bulungi nti abaana oluusi baba waka bafuna mu butagamagana n'abazaire era nga bibaluma ino, ate nga bwe bava waka atokujja ku isomero ate madamu ankuba biki. So Jingo Bells Carnival ebawa opportunity oba chance abaana baida wano beerabira kuku oba oli awo ebizibu ebyo yava wano yeerayo okusoma nga mutebenkevu bulungi ng'obwongo bugeme bulungi. Tujja kusirika n'abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tuva kogani mami kyambadde Jingo Bells Carnival ab'Embale tuli kwida ku Mbale SS.